Beg TV se programu ya mwenjawulo omukyalo w'ensonga 226 abakyala mu byobufuzi ennaku zino bafuuse bansonga abasajja mwalinga kakati kumpi ku bifo 10 ebyawangulwa abasajja ekinana abakyala babyagala n'ebipya batyo naye nno tuli ne kansala Farida wano ku KCCA ayagala bwa meya bwerubaga katubulire olugendo lwe olwa 226 enteekateeka gyaluteeseteese abamu balowooza byakulimba abamu bagamba bituufu kakati ye nannyini kintu gwe tuli naye kansala sooka obuuze ku Nalubaga ne bannakampala abatulaba mwenna ku Beg TV sanyusa okuba nti ndi mukulembeze yaweerezebwa abantu b'e Lubaga South A okubakiikirira wano ku lukiiko lw'Authority era naliko omukulembeze wa Lubaga South yonna ng'omukyala akiikirira wano ku Authority kati wano ndiwo mulundi gwa kubiri kye bayita ekisanja ekyokubiri so 226 mu bulamu n'eddiini ekikkiriza okuba nti weetegekera ebyenkya kyobula bakugamba nti kolerera eddulu naye n'ensi kolerera buli kimu obere nga weeteeseteese so abantu ngenda mbagamba bembadde nabo naddala benkulembera ne bembadde sikulembera ku sayidi endala naye lwakuba bwe natuuka wano mu Kampala okukiikirira nze neeyita kansala wa Kampala era bwe mba nkola obuweereza bwonna n'okuteesa kwange kwonna nteesa neesigama Kampala lwakuba ebiseera ebisinga nti neesigama nnyo mu Lubaga babaawo okukayanira enguudo mba nkayana kuyisa z'e Lubaga ze ziba ziba ennyingi naye nga ngenda kuvuganya ku kifo kya mmeeya w'e Lubaga ng'omukyala abadde omuweereza ategeera Lubaga nga bw'eri essaawa eno ategeera Lubaga okuva lwe nagiyingira mu byobufuzi mwembadde ate mwenkulidde mwe banzaalidde so ntegeera ebitambula wadde nga ndi munnamasaka ntegeera ebiri mu Lubaga kubanga ndi muweereza waayo Lubaga tetambula nga bwe yina kutambula n'okutambula okutono kw'olaba esoobasooba lwakuba nti Nakabugo Farida n'abamu ku balala bakiise bawano ku kesisi nga obuweereza obuva wano ate kati bw'olaba mu Lubaga n'enguudo z'olaba bakolako mu Lubaga division maanyi ga Nakabugo naliko chairperson wa engineering wano era bameeya abamu baleeta wano ne baga nti ne beemulugunya nti bwe bakoze enguudo abakomiti zonna ze baapuruvinze za Lubaga division bwali buweereza bwaffe ne komiti yange ne bakansala bange kubanga kye nakola bakansala majority be nateeka ku komiti bonna baali bava mu Lubaga kubanga ekyankomyawo wano nalina ekigendererwa ky'okulabika nti nkolera Lubaga enguudo ez'enjawulo kubanga mu Kampala yonna Lubaga yali yanjawulo nga teyina nguudo era we natuuka wano ekisanja kino kye nakomawo nasabirawo obwa chairperson bwa komiti ya engineering bannange ne babumpa era nakola buli ekisoboka okulabika nti first priorities z'enguudo ezigenda okukolebwa ku ssente ezeebolebwa zaali zakubanga enguudo za Lubaga byebibala kati bye mulaba wadde nga twali mu nteekateeka mu kisanja ekiwedde ez'okuba nti tuleeta enguudo zonna ku boodi eza Kampala ezitakolebwa ezitalina kolansi naye nekitegeera nti wagenda kubaawo okukaayana mu mbeera y'okulabika nti enguudo ezo bwe ziba 10 baagalako enguudo 50 ezigenda okuba nga ze ziweebwa priority okuba nga zikolebwa kyekyansabisa obwa chairperson bwa komiti ya engineering nga tutandika ekisanja kino kuba namanya nti nyina kye nalese ku tebo nina ssente ze tuweewoze mu kisanja ekiwedde ezigenda okukola mu kisanja kino nga zigenda kukola nguudo so yensonga lwaki enguudo ezo zonna eziri mu Lubaga muzireka nga zikolebwa era neebaza ne speaker yaliwo yali Kawalya kubanga twaleka tuziteeseteese enguudo ezo era nasabanga nnyo Mungu ampe okudda wano mmalirize ekintu kye natandika kyendaba nti kati kitambula bulungi ekyenguudo ezitambula naye obuweereza bw'abantu tebukoma ku nguudo kwokka obuweereza bw'abantu mulimu ebizibu ebitulondesa ebyenjawulo abantu bonna bwe baba bakulonda nga basimbye layini oli agamba Nakabugo kamulonde
asobola okunyamba okusitula ku famire yange. Nakabugo Kamulonde ajja tuyamba tutaasa okuba nga kasasiro ono tali bwati. Nakabugo Kamulonde ajja tutaasa okuba nti emyala gino egisusse mu Lubaga nga Nalukolongo Channel nga ki emyala egyo giba nga gikenderako n'obwalo obutono. Bwe tuba tuli wano ebifo byaffe obwa kansala tubulimu naye tebulina ofiisi gye bukuwa. Okujjako nga Mukama akusaasidde n'otuuka wano ne bakugamba nti bakulonze ku bwa deputy road mayor oba bakulonze ku bwa minister olwo bakuwadde ofiisi. Naye obwa kansala bw'otuuka wano eno ofiisi gye tutuddemu leero yabwa chairperson bwa committees. Bw'omala okulondebwa okolera mu bantu, okolera mu bizibu by'abantu, okolera mu birowoozo by'abantu. Olumu abantu bansanga olumu awaka ne baŋŋamba leero tewagenze ku ofiisi. Abantu babairi bamala okulonda mu bwa kansala amangu ago ofunirawo ofiisi. Era bwemba nga ŋŋambye nti eno wiiki yakusiiba waka wonna wabeera wajjudde bwe wati okulabika nti ndisiivinga ebirowoozo by'abantu. So nsazeewo nteekwa okuba obukozi bwange n'emirimu gye nkolera abantu gyetaaga Nakabugo mu bukozi bwe nga alina ekifo ekirina ofiisi. Kaadi entalo nga zitandikiddewo ku kaadi oli mukazi olutalo lwa kaadi ono olusobola? Olutalo lwa kaadi lulimu okufa kubanga ebiseera ebisinga abantu batya nnyo entalo z'okufa. Naye nze nga nze okimanyi neewaayo ne bw'oleetaawo gaba magye gaba ki nnumba. Naye bwe lubaamu olutalo lwa kaadi nti lulimu okufa, kufaana, kuwona, kwetta, olwa kaadi ntunuulidde nnyo abalonzi. Abalonzi nabo bakulu nnyo wadde ekibiina kyange nkyagala nnyo. Bwe bataakwe kaadi ono esimbawo abalonzi ono bavaamu? Nze Nakabugo Farida ngenda kuba mmeeya wa Lubaga 2026 era ngenda kulayira ku bwa mmeeya bwa Lubaga okusinziira ku maloboozi agali mu bantu. Oba kaadi weri oba teriiwo? Sikiwa nti ekibiina kiyinza okukola ensobi ne kibuusa omuntu alina abantu kaadi. Ekyo sikiwa nti ekibiina bwe kibanga pate yange nga bwe njagala. Omanyi njagala nnyo Kyagulanyi okusinga NUP. Ekyenjawulo kye nnina. Nayingira wa Kyagulanyi eyali mu People Power bwe nali nva mu FDC. Era nayingira obwongo bundowoozesa nti nsobola n'okuba nga ndi wa FDC naye nga ndi wa Kyagulanyi. Nze bwe nali nno obwongo era bantuuzangako ne mu nkiiko awo. Nakabugo kyokola kikyamu ne mbaga eno waliyo People's Government kampagira owa People Power nga ndaba alina ku nkizo. So Mungu n'aleetawo embeera ne wabaawo ekibiina. Era nkubuulira ndi muwagizi wa Kyagulanyi ku mutima gwonna n'omusaayi gwange Kyagulanyi. Meeya ali Lubaga naye tuwulira akomawo. Biki byatakoze ebyo bye mwaleka muteeseteese byoga nti ekisookera ddala njagala kujjawo ebyobufuzi ebyobulimba. Ebyobufuzi ebyetaagamu nnyo ate bufere bususse. Nti tekitegeeza nti mmeeya w'eggombolola oteekwa okugenda ku bwa mmeeya ng'otegedde mmeeya akola mirimu ki mu ofiisi. Kaakati wano woolaba tuli tuyisa budget ku authority wano ekola Kampala oba ekola emirimu gya Kampala. Buvunaanyizibwa ku authority wano muyisa enguudo ezigenda okukolebwa eza Collins. Buvunaanyizibwa bwa KCC wano okugamba nti division y'e Lubaga teyina bimotoka bya kasasiro tugiweeyo ebimotoka 10. Buvunaanyizibwa bwa KCC wano ku authority okugamba nti edivision y'e Lubaga tulaba emmotoka ezitambuza abalwadde eza ambulance zikaddiye Lubaga tugiweeyo emmotoka endala 3. Buvunaanyizibwa bw'ekitongole kino okumanya nti Lubaga teyina bakozi tugiweeyo abakozi. Buvunaanyizibwa bwa mmeeya ali ku division y'e Lubaga okumanya nti bayisiza enguudo. Mmeeya bwe bamala okuyisa enguudo ku authority buvunaanyizibwa bwe bubaki kuzituulamu gamba nti bannyabo bannalubaga nabakoledde enguudo. Oli ayogera nti nakoze oluguudo nga tannamanya na budget ya luguudo yalukoze. Anti ne mmeeya ali Lubaga agamba nti mmwe abaagala ekifo kye mmwe mwatandikirawo omulwanyisa
ne bakansala be musajja ebbanga lyonna abadde mu ntalo lwaki temumusaside naye buli lwotaba mukulembeze ate era tudde mu ntalo entalo eziri erubaga bannalubaga tebazifunamu abantu babalonda nga ba NUP nga ba red mwalonda be NRM ne mubambaza ebimyufu abantu babalonda ba NUP erubaga tebalondanga ku bantu ba NRM era kanso y'erubaga be balowooza nti baali ba NRM abantu bayinanga obujulizi nga bagamba abo n'akalulu kayise mu nkwawa banyaze kanyage ekibonyabonya abantu b'erubaga bukulembeze buliyo si lwa abalonzi bakola ogwabwe ne balonda abantu abajja nga bambadde red tebamanya nti munda bayero mwe muli meya atwala eggombolola mwe muli abo bakansala be nti bw'obasanga nga bambadde Kyagulanyira nga bamuwaana olowooza President Kyagulanyi ayogera nnyo ekigambo n'agamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe gw'olowooza abantu b'erubaga tebalabye nti abantu be balonda nga NUP ku ebikolwa byabwe by'NRM kubanga bw'otuuka abantu be balonda nga NUP sipiika afuga eggombolola w'NRM byebiri ebigambo His Excellency Kyagulanyi kyayogera abeerubaga balonda busobozi abeerubaga balonda obusobozi abeerubaga balonda obusobozi bwa NUP abeerubaga balaba nti NUP erimu obusobozi ekizibu ndooza kye twali tufunye nti abantu bajja ne beezizika mu NUP nga si batuufu era kitutawaanyiza nnyo era okutandikira ku mmeeya ne banne tebabaako muntu yenna gwe beekwasa abalonzi baba obuvunaanyizibwa nga babo bakwasizza nga kibiina ky'NUP abalonzi bamulonda ne bamuwa bammemba b'ekibiina kye nga ye majority nga tumaliriza singa bunakyanga olayidde abeerubaga bakusuubire kutandikira ku ki kubanga erubaga gyosula ebizibu byayo bimanyi kizibu kikyogenda okutandikirako erubaga abeerubaga kuba beesiba baga nti kansala Farida buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola general construction okuba pulaani eza buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti 9 Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda. Essaawa eno nga nkyali wano nkyafunvubidde kulaba nti omwala gwe Nalukolongo kyano kubanga kyekizibu ky'amazzi agasobola n'otutwalako abantu mu lubaga singa tuva wano ng'omwala ogwo balaga nti tewali ssente guzikola nga mmeeya ngenda kulwana okuba nti nnyimiriza puroguramu zonna endala ze baleeta omanyi nze nsobola okuba ne puroguramu ne ŋŋamba nti kati mu divizoni yange omwaka guno muyimirize ebirala byonna bye munkolera bye mugenda okukola munkolere mwala nze ye puroguramu zange ndowooza kesisi nsobola ogigamba nti ebirala byonna musooke mubiyimirize mumalirize kino sente zonna ze musuubira okuleeta nga muzaawudde nti zino za nguudo zino zaki zonna muzigatte muzikolemu omwala manye nti omwaka guno nfunyemu puroguramu y'omwala myaka emeka myaka 5 so nsaba bakitegeere ngenda kuba ne shedu ya mwaka nga buli mwaka manya nti guno omwaka gwakuzza bya nnono bya Buganda kubanga Buganda yonna etudde mu lubaga weetandikira guno omwaka ngenda kufokasinga kuzza kukwegatta ku Buganda kulabika nti ebyennono Ssaabasajja agambye tuli mu bulungi bwansi ntambuza omulamwa gwa bulungi bwansi ogwo omwaka tugenda okuvaamu nga buli wootunula omanya nti mulungi bwansi Uganda yonna lubaga yekulembedde mu kino nakugambye ekigambo office kintu kikulu nnyo nga ndi kansala era yensonga lwaki ogenda kulaba nga akalulu k'amaanyi ke ngenda okufuna nti
nkola ebintu MP bye yandikoze ate nenkola ebintu bammeeya bye balina okukola kubanga bw'oba mmeeya oba ne office n'abakugoberera kati mmeeya abadde ne bakansala 9 kitegeeza pulogulaamu ze mutambuza mu office eyo muzitambuza abantu 9 kye bayita office ya mmeeya kakati bw'obeera wano kansala oba ogitambuza bw'omu nga tolina na office wabula otambulira ku system ey'abalonzi nti bampisa wano Kasasiro ajjudde n'odduka n'omuyoola abalonzi baŋŋambye kino kikyankalanyemu n'odduka eto n'okitereeza ennateete baŋŋambye beetaagayo ku wheelbarrow baagala okuyoola Kasasiro n'odduka n'ozigula kwe kutambula nga tolina office nga kansala naye ng'ate oli muweereza ng'oli mukozi so nsuubira nti ate bwe mba ne office y'abantu nga bantuuzizza mu division kubanga weewuunya mmeeya omunoonya mu bantu n'akubula ne gavumenti emuwa emmotoka gavumenti emuwa amafuta gavumenti eba emusasula buli kimu wadda omulimo gwe guba gwakukola nupu kikubiriza bakulembeze butadiibuuda mmeeyo yagala ate naye bamuwalalire nti adiibuuda buli musajja mumuleki nanti mmeeya zasinga okukozesa talinga kansala wano bw'ojja kubwa kansala buli kyokola okikola ku musaala gwo bwe bakuwa office nga yabwa mmeeya ebintu ebisinga byonna obibanja kesiiso bikola yenjawulo eriwo bwe bakuwa office y'obwa mmeeya byokoleramu byonna obibanja kitongole mubamu pulogulaamu za gavumenti ez'abavubuka mu ggombolola eryo mubamu pulogulaamu za gavumenti ez'abakyala mu ggombolola eryo oba ne office ng'otambuza biweebwayo gavumenti okutambuza division eyo tetujja kusukawo mwebale nnyo mwebalire ddala omukyalo w'ensonga 226 mukyala Farida agamba ayagala bwa mmeeya obwerubaga katumusabire naffe ate tulinde n'abalonzi ki kye banaba basazeewo musule bulungi mwebale nnyo